mbu concert ya Diamond Platinum yabulamu mbu abantu bali batono ku Diamond Platinum neka performance mbu kabulamuko bino mbiwulidde mu ngambo gyembadde abantu ekololo bali batono okitegeera mbu Diamond Platinum teyayimba bulungi mbu ate ono alien skin bamuwa eddakiika ntono ekyo nakyo kyanyiza bafaani okitegeera nti alien skin mbu ate yasinga Diamond Platinum performance nera fa babadde bagoberera Diamond Platinum for years tuze tukimanyi nti live performance tazisobola Diamond oyo golaba era ne live interview tazigaba ku ma TV empisa ze naye ntono ka discipline umubuze ekibuzo naye nsoka na kitegeera so abantu bali batone kololo but fairly it was a fair turn up singa muhanji yakireka wali ku cricket oval abantu baagala kololo abadigize tebaagala kololo sibanyi kololo kye yabakola in fact Edikenzo yekaye yakakola ekintu ekyo nga muyimbi najjuza kololo yali Edikenzo wano ku festival era Edikenzo naye yongera okulaga nti mu bayimbi mu Uganda basinga amaanyi mwali wadde mu undermininga abatasoma nnyo kaira Edikenzo ali wali mu East African bichi bamulonze nomination yaleta BT award oyo Edikenzo golaba very intelligent man bakwasi banyani ya mutwala mu bya federation yebyo nenga gwo muziki Kenzo ye international ya chatu representinze kakati Diamond Platinum ka performance mbuka abulamuko chokali yenimbu atebwe yalinya ku stage mbu na akikola ki ekivubuka ekyo kyali yenisi kyagala lwamalala naye tukine ebintu era bye kikola nolabira ddala nga kiriko favor ya Katonda nabagaba ne Uganda mulwanisanga omuntu ayiriko favor omuntu abako favor abako n'obubonero omuntu aliko favor bwatuuka mu kitundu era omukisa gukwata ye kati oyo mwana aliyeni wadde tetumwagala lwamalala naye abantu bamwagala abayimbi kye nabadde mbagamba kwanika ati you don't westernize the music industry. Africa ekyali ku culture yayo. Oli omwana Doli ni kabalebe. Yali kwanika ati nga tukinagukirako. Abana Uganda muri soloko mama tetuli. Genda okunamira abeewammwe.